Abaana batabuse ne balumba amalalo g'abakadde baabwe okuli Petero Musoke Kigondo nga bayita emizimu okuvayo gye bataase ku mutabani waabwe era omuzukulu mu luggya luno Charles Kiwanuka era nga ye ssentebe w'ekyalo Nkwale Kanoni mu Gomba gwe balumiriza okubaliisa akakanja ku by'obusika n'okweza ettaka lya kitaabwe n'atuuka n'okubagoba awaka obutaziikawo n'okubasibisa mu makomera. Atulemesezza ewaka ng'abaana ba Petero Musoke n'omusika ng'amulemesezaawo kuba neekuba kwa byalumbe atuleetera poliisi nze ayogera yagindeeterako neekuba kugamba nti nno okuziika tuziikira ku bunkeeke ffenna tutyawo fe abaana bannannyini waka atulemesaawo teri muzadde akolerera bazzukulu omuzadde yenna akolerera baana be. Ettaka eribaleebuukanya lisangibwa ku bbulooka 29 puloti 146 ku kyalo Nkwale mu Gomba nga mu kiseera kino omuzzukulu atandise n'okulisenda n'ayonoona n'emmere yonna eribaddeko. Ekyapa eky'omuzzukulu kyasenze ettaka lyasenze awaka. Ettaka ly'ensengwe yalitunda buloko 267. Ettaka ly'omusosozi yalitunda. Ettaka ly'awaka kati eribadde lisigaddewo ng'ettaka nali alikoze eki alitunze baasenzeewo. Abaana mu kusoberwa basazeewo okulumba amalalo ga kitaabwe nga bwe bamwegayirira abayamba alwanyisa omuzzukulu Kiwanuka eyasomye okumalawo ettaka ly'ekikanga kati ayagala na kutunda bijja. Taata situka yamba munange onde wange bwati afaana bwati n'omusenda nga toli mukisa muwogo yenna mulabe yenna n'atansaasira nako. Bano okuli omusika Francis Kigundu Kafeero ne mwanyina Florence Nalukwago balaze ebiwandiiko okuli ebyapa by'ettaka n'ebbaluwa ezibawa obuyinza okulabirira ebyobusika bya kitaabwe nga kati beewuunya omuzzukulu gy'ajja obuyinza. Eno y'ebbaluwa enkakasa obwadimisituleta bwa Kitaano. Eno yeyava obwadimisituleta enkakasa nayo obusika bwa Kitaano. Kituleeta ennaku nga Kiwanuka Charles omuzzukulu atulemesa alemesa mwannyinaze ono nanga nnemesa okulaba nti tusobola n'okubeera obubeezi awaka tebatwagalawo. Bagamba bwe baddukira mu b'obuyinza tebafaayo kubayamba era ng'essuubi libasigadde mu minisita ow'ebyettaka Judith Nolle Nabakooba ne Dr. Sam Mayanja okuyingira mu nsonga zaabwe baleme okuviiramu awo. Tugenze mu b'obuyinza twasooka kusaba ndagaano zaffe n'ebyapa nga Charles yabiremera omuzzukulu kati kyeyamani w'Enkwale yabibba ku mugenzi nga tannafa nga mulamu n'antuma nze kennyini tigenda obasabe ebiwandiiko byange bamufuula omuntu w'eddalu naye saawa eno bye bakozesa. Mbadde nsaba mukyala Nabakooba mu bulumi obwanjawulo mu buyinike bwe tulimu okyotutaase. Kadunabbi bwe baamukyusa niibale yabituma era ne ssaawa ya leero byalemerayo tetubirina. Tugenze ku poliisi y'ebyettaka mpaka Kibuli tetwayambibwa. Tusaba gavumenti etuyambe mu bakulu ababasingako. Omuzzukulu Kiwanuka ebimwogerwako abisambaze n'ategeeza nti ye ebiwandiiko by'ettaka lyabwe yabikwasa woofiisi ya RDC Gomba. Ebiwandiiko bya bannalukwago nze nabikwata bulungi nnyo nga nabo weebali nga babyensabye mpaka ku mpaka ne bikwasibwa RDC nga nabo weebali. Ayongeddeko nti ettaka lyalwanirira lya kitaawe omugenzi Saliposiano nga lyamuweebwa kitaawe omugenzi Musoke era nti kati ye alivunaanyizibwako. Ettaka lyabwe lyentwala ettaka lyennwanirira kitange Saliposiano lyamuweebwa kitaawe Petero Musoke Kigundu Kivaivo ng'akyali mulamu. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.